Mwami Kamada omuntu alaba eno emmotoka asuubira nti eyinza okudda ku kkubo. Okay, yagenda kudda obulungi nnyo. Era oyinza ogiraba oti nga yafuna accident oba yafunira kugana makubo gaffe. Accident yagenda kudda ojja kugiraba nga si eno. Yagenda ogiraba nga yagirabako nga efaana bweti. Ate yagenda okudda kuddamu ogitunuulira nga yonneze obulungi. Kati nnyini yabeereko n'essuubi. Era nnyini y'essuubi alina ly'amaanyi okubanga bino byenkola. Bino byenkolera ddala n'oleeta emmotoka yo n'engizaawo obulungi. N'engikola panel beating yonna gye batomedde era nze moka nga bagitomedde. Oli tatya gireeta mu garagi yange gikola. Yagikola bulungi nyeddewo yonna ekiba kyetaakisizza. N'oba yeefudde emirundi emeka yonna ngiza obulungi. Oli n'atamanya nti emmotoka yago kati okusinziira ku eno mbeera w'ogiraba bino nebyo nabyo ndabibwamu nayo nteekemu endala eddemu etambule bulungi. Era omuntu eyagiraba wano nga bagiyita mu garagi ate wanajjanga efuluma tajja kikkiriza. Tajja kukikkiriza ntegeera egenda kuggwa. Kati seewo garagi esangibwawa? Garagi yange esiŋŋaanibwa Nakabogo bbira Mwenda Mtyana Road. Era bw'otuukawo ku Mwenda wennyini kino kidda Ssumbo kino kidda Nakabogo. Tambulawo katono nnyo mitazi nga 25 bw'otuuse ku garagi yange. Otusomereko ku nnamba y'essimu munnange tuyinza okukwagala nga ate oluusi tutuuse ku Mwenda nga tetulaba gye tulaga. Nnamba yange eri 0773 95 21 32. Nnamba yange endala ya Airtel eri 0704 98 28 2. Waliwo oluusi okubira omuntu essimu si yazikwata. Nze kennyini era okuba essimu yange embangirina eba ku munsawo yange wano wonkubira nkutuukako wonna we beefiiridde emmotoka yo. Wonna wonkubira essimu nti Mwami Kamada emmotoka yange efiiridde wano nkutuukako. Nkola bingi, nkola yingini, garagi yange egolola, efuuyira, byonna mbikola. Ne wa wayalingi byonna mbayina wano.